نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. عباد الله، يقول رب العزة والجلال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. تنجلز الله سبحانه وتعالى إذا نتسابوا كساسنا نميرمبه ببيرك مباك محمد صلى الله عليه وسلم. ولغانا بكريزا نسعى ونجتهد حتى نعمل ونحقق لأنفسنا تلك الأهداف التي ترميها. ومنتو ينموالي منسي afaayo nnyo era atakabana nnyo okubeera nti akola okutuukiriza ebigendererwa ebyo byayagala okubeera nti atuukiriza mu nsi eno. Nakhruju min buyutina, tuva mu mayumba gaffe mubakirin, obudde omw'okumakya, linatluba rizq, tusobole okubeera nga tunoonya riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min al-irshad an-nabawi, ekyo kye kimu ku bintu omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kyatulungamya nakyo, an ja'ala Allahu barakata hadhihi al-ummatu fi bukuriha, okuba nti nabbi yatutegeeza ti emikisa gya Allah yagiteeka nnyo mu bantu abakeera. Walakin naye newakubadde bwe bityo bwe biri, yasaa kullu shakhsin, buli muntu yenna atakabana, an takuna tijaratuhu rabiha, okubeera nti obusuubuzi bwe, obusuubuzi obujjuddemu amagoba, obutaliimu kusalwa. Walakinna sual, naye ekibuuzo kiri nti ma hiya tijaratu rabiha, kye bayita obusuubuzi obujjudde amagoba, obutaliimu kusalwa, bwe buluwa abaffe abooluganda? Hal hiya tijara, abaffe obusuubuzi obulimu amagoba bwe busuubuzi obwo allati yaksibu ahluha, bannannyini bo bafunira arbahan kathira, amagoba mangi, wayabnuuna biha almabani walmasakin, ne basobola okuzimba ebizimbe bingi, ne bazimba amayumba ge basulamu nga mayumba ga bbeeyi, wayashtaruuna sayarati alfakhira, era ne bagula emmotoka ez'ebbeeyi, wayatamatta'uuna fi hadhihi alhayati dunya, era ne beeyagalira mu bulamu buno obwensi. Am hunaka tijaratun rabihatun ghayri dhalik, oba waliyo obusuubuzi obulala obujjudde amagoba obutali obusuubuzi obwo bwe tumanyi obw'edduniya eno gye tumanyi ffenna nti egenda kubeera nti eggwaawo. Oluganda abakkiriza, inna hadha ddin, mazima eddiini yammwe eno ey'obusiraamu, kad arshadakum ila tijarati rabiha, yabaluŋŋamya omusiraamu bw'abanga ali mu nsi muno okutegeera obusuubuzi obusinga okuba nti bwe bulimu amagoba. Faqala jalla sha'nuhu, Katonda wammwe n'agamba, rijalun, ti mu nsi mujja kubaamu abasajja. Newakubadde nti yakozesa abasajja, kitegeeza nti n'abakyala bayingiramu. Rijalun, abasajja, la tulihihim tijaratun wala bayu an dhikrillah, ng'okusuubula kwabwe tekubaleetera kuba nti balagajjala okujjukira Allah, wa iqamu ssala, n'okuyimirizaawo esswala. Naye ng'ebyo byonna babikola
yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar nga batya ti Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabanga azinzeeko ensi eno ate olunaku lujja kubeera luzibu ku muntu eyeerabira Allah ate ayimirizaawo swala ze mu biseera byazo. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza n'atugamba ti abantu abanaabeera mu nsi obusuubuzi bwabwe ne bubeera nga tebubaleetedde kuba nti balagajjalira Allah, balagajjalira ebiseera by'eswala. Mungu subhanahu wa ta'ala liyajziyahum ahsana ma amilu, Katonda agenda kubawa empeera esingayo okubeera nti yennene. Wa yaziduhum min fadlih, ate agenda kubongera ku bulungi. Wallahu yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab, ekitaliimu kubuusabuusa nti Katonda agabirira abaddu be ewatali kubala kwonna. Ikhwatul afadil, baganda bange ab'ebitiibwa, ma hiya arkanu tijaratu rabiha, mwabawangalira wakati wano mu kibuga nkimanyi nti abasinga obungi muli basuubuzi, naye omusuubuzi omusiraamu asaana okwebuuza ekibuuzo nti ze ziriwo empagi eziyimirirako obusuubuzi obugenda okuba nti bujjuddemu amagoba. Attijaratu allati, twogera ku busuubuzi obwo, allati tuhaqiqu lil insanu saadata ddarain, obugenda okufuula yeesiima ng'oli mu nsi muno ate ne ku akhira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusiima. Ikhwatul afadil, baganda bange ab'ebitiibwa, awaddu fi hadhihi alkhutbati almubaraka, njagala nkozese akaseera kano mu khutba yaffe ey'olwaleero liudhakkirakum, sobole okubeera nti mbajjukiza ila arba'ati aw ila khamsati arkanin, empagi ttaano allati taquumu alayha attijaratu rabiha. Omusiraamu ayagala obusuubuzi bwe okuba nti busuubuzi bw'amagoba obugenda okumuwa obulungi bw'edduniya, obugenda okumuwa obulungi bwa akhira. Ensonga zino ettaano alina okubeera nga azeekwatako. Amma rukunu al awwal, ensonga esooka kwe kubeera nti taharri al halal wa tajannubi al haram. Omusiraamu bw'obanga oli mu nsi muno nga tonnatandika kusuubula, kakasa nti bizinensi gy'olimu, bizinensi eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagikkiriza. Naye obulungi bw'obusiraamu, inna hadha ddin, eddiini yammwe eno gye musoma, kad wassaa, yagaziya nnyo dairatul halal, ebintu Allah bye yatukkiriza okuba nga tusuubuliramu Allah subhanahu wa ta'ala yabigaziya nnyo. Wa dayyakha dairatul haram, ate ebintu Katonda bye yatuziyizaako bye bisingayo okubeera nti bye bitono. Falamma wassaa dairatul halal, Katonda waffe ow'ekitiibwa bwe yamala okuggulawo era naggalawo, bwe yamala okuggulawo n'agaziya nnyo ebintu bye yatukkiriza, naada qaila, yakoola n'agamba nti ya ayyuha nnaasi, abange mmwe abantu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, basindise mu nsi, mulye mu nsi ebintu nga biri halal ate nga birungi. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, naye temugoberera amakubo ga shaitan, innahu lakum aduwwun mubin, kubanga ekitaliimu kubuusabuusa, shaitani mulabe wammwe wa lwatu. Walidhalika yajibu ala ttajiri almuslim, n'olw'ensonga eyo kikakata ku mukkiriza yenna nga musuubuzi, an yataharra alhalal, kakasa nti by'osuubula biri mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakukkiriza okubeera nti obusuubula. Wa yajibu alayk, era kikkakatako an tatajannaba alharam, okubanga tosuubula kintu kyonna era todiringira mu kintu kyonna Allah tabaraka wa ta'ala kiyaziiza. Lakad harrama alaykum rabbukum alkhamra wa akhawataha, abooluganda abasiraamu, Katonda wammwe yabaziizaako okuba nti musuubula n'okudiringa mu buli kintu kyonna ekifaanaganako n'omwenge. Min almukhaddarat, ebintu bino ebitamiiza bayita bya drugs na biki, ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabiziiza. Harrama alaykum riba, Katonda yabaziizaako okubanga mukola ddiiru zonna nga zirimu okuba nti muli emmaali ey'enfissi, era mukimanyi bulungi nti ebibonerezo bingi Allah subhanahu wa ta'ala byateeka ku muntu yenna abeera mu busuubuzi bwe nga muli mu riba. Harrama alaykum alqimar, omusiraamu kimanye nti Katonda yakuziizaako okuba nti okola ddiiru yonna oba bizinensi yo yonna ng'ekwataganamu ne gambling oba betting, kubanga ekyo kiri muharramun bil aya, Allah subhanahu wa ta'ala yakiziiza.
harrama alaykum at-tijarata fi shu'uri al-bashar tetukkirizibwanga abasiraamu okubanga tusuubula obuviiri bw'abakyala kubanga mukimanyi ti Allah nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila Allah subhanahu wa ta'ala yakolimira ayunga ku nviiri n'oyo gwe bayungako fama dhannukum atamulowooza kuki billadhi yashtari dhalik atoyo yakitundu oba yakigula kiba kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukowoola mu suratul maida n'agamba wataawanu ala albirri wattaqwa fa abasiraamu tulina kukwatagana tulina kuyambagana ku kuyisa obulungi n'okutya Allah wala taawanu ala alithmi waludwan tetuyambagana ku kintu kyonna ekirimu okujeemera Allah n'ekirimu obulumbaganyi ikhwata al-afadil bagana bange ab'ebitiibwa hadha huwa ar-ruknu al-awwal eyo yempaji esooka gy'olina okwekwatako ng'omusiraamu bw'oba ng'oyagala obusuubuzi bwo ku nsi bubeere busuubuzi bulungi ate ne ku akhira Allah subhanahu wa ta'ala akusiime. Amma ar-ruknu ath-thani empaji ey'okubiri ikhlaasu niyyatu fi tijaratik tongoza enniya yo ng'osuubula fa inna hadha ad-din mazima eddiini eno kad jaala kullu amalin mashuubun binniya ibada buli mulimu gwonna omusiraamu gwokola ng'ogukola mu nniya ennungi Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikako ekirungi. Qaala sallallahu alayhi wa sallam omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yagamba innama al-a'malu binniyat buli kintu kyonna kye tukola nga tukikoze n'enniya ennungi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwaamu empeera ennungi. Ya ayyuha tujjar abange mmwe abasuubuzi akhlisuna wayakum fi tijaratikum mutongoze enniya zammwe mu kusuubula litarbahu fi dunya wa litarbahu fi al-akhirah ku nkomerero mugenda kuganyulwa ate ne ku nsi kuno mugenda kubeeranga muganyulwa. Ala ta'lamu ya ayyuha nnas abange mmwe temukimanyi anna tijara timazima okusuubuza kadi tarqa sahibahu ila al-jihad fi sabilillah omuntu bw'asuubula asobola okusuubula n'enniya ennungi n'ebeera ng'emusembeza okuba ku ddaala ly'omuntu alwanye mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha Ka'b bin Ujra ono sahaba w'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam amanyiddwa nga Ka'b bin Ujra yarwi lana hadithan atunyumiza emboozi annahu sallallahu alayhi wa sallam timazima omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam marra birajulin yayita ku musajja huwa wa ashabuhu nabbi ng'ani ne basahaba be faraa ashabahu basahaba be ne balaba omusajja oyo faraau min nashatihi wa jaladi ne balaba omusajja ng'entuuyo zimutulukuka ne balaba omusajja ng'agubasidde kubanga yali ng'akola mirimu gy'asobola okubeera nti afunamu kariziki. Faqala ashabuhu basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallam bagamba law kana hadha fi sabilillah omusajja oyo senga amaanyi ago gatadde mu busuubuzi gatadde mu kutakabana senga gatadde mu kulwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala فصوب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الخاطئ نبي يانغوا okutereza entegeere yetali ntuufu n'abagamba nti ya ashabi abange mmwe abantu bange in kana kharaja omusajja ono gwe mulaba bw'abanga yafulumye li awladihi sighar ng'ekimufulumizza kunoonya risiki ey'abaana b'abatono abato ayagala okubeera nti abaliisa fahuwa fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala muwandika ko riziki ey'omuntu ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja era bw'abeera nga yafulumye li abawayhi shaykhaini kabiraini fa innahu fi sabilillah era ne bwekityo bw'abanga yafulumye bambi nga alinayo bakadde be babiri basajja bakuliridde mmwe mu bbanga mu myaka maama akuze taata akuze tebakyasobola kubeera nti beetakulira ng'enniya yamufulumizza kubeera nti afuna risiki asobole okubeera nti alabirira bakadde be fahuwa fi sabilillah era naye afuna empeera y'omuntu alwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja li nafsihi bw'amanga talina baana obanga talina bazadde naye ng'ekimufulumizza ewakaawe afulumye asobole okubeera nga yeegasa ku lulwe liyakuffa an nafsihi dhulli sual asobole okubeera nti tabeera mubasabiriza fa innahu fi sabilillah era Allah subhanahu wa ta'ala amuwandiikako empeera ey'abo abali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja naye ate bw'abanga yafulumye
riya'an wa sum'a ng'ayagala bamulabe ayagala bamuwulire ayagala bagambe nti yalina edduuka ery'ebbeeyi fa innahu fi sabili shaitani waliyadhu billah oyo abeera aviiriddemu awo obusuubuzi bubeera bumusaze kubanga abeera mu kkubo lya shaitani. Ya ayuha alikhwa alafadil, hadhihi hiya tijaratukum fi hadha ddin, obwo bwe busuubuzi bwammwe mu ddiini. akhlisu nawayakum, mutongoze enniya zammwe indama takhrujuna min buyutikum, bwe mubanga mufuluma mu mayumba gammwe. yujzikum llahu fi hadhihi dunya wa fil akhira, mujja kufunamu musera ku duniya kuno ate mujja kufunamu musera ku akhira biidhnillahi taala. wa hadha huwa rukunu athani, eyo yempaji eyokubiri. amma rukunu thalith, empaji eyokusatu kwe kubeera nti omuntu oyo adau haqqu llahi fi hadhihi tijara. bannange tukakasibwako okuba nti mu busuubuzi obwo bwe tukola tujjemu amabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala. yaqulu rabbul izzati wal jalal, katonda waffe agamba walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, n'abasuubuzi abo abakimanyi ti mu maali yaabwe mulimu hakki, nga hakki eyo emanyikiddwa. lisaili wal mahrum, nga bagenda kugiwa abo abasabiriza, ne wabaawo n'abo abatasaba naye nga ate bambi embeera yaabwe ya bwetaafu. addu huquqa allahi fi amalikum, abooluganda abakkiriza mbakubiriza tubeere nga tuwa hakki ya Allah subhanahu wa ta'ala mu maali yaffe. wadhalika bisadaqa, linukthira min as-sadaqa, tuyitirize nnyo okubanga mu maali yaffe tutuulamu saddaaka. lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal, kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ma naqsat sadaqatan min mal, esaddaaka gy'otoola mu maali yo nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukakasa tesobola kukendeeza ku maali yo. ate mu hadithi endala nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba ti ma min yawmin, tewaliwo lunaku illa wa yunadi munadin min Allahi subhanahu wa ta'ala, okujjako nga waliwo Allah asindika malayika nekowoola negamba nti ai Allah, buli muntu yenna atodde mu maali y'ekintu n'akiwaayo muddizeewo, ate oyo agaanye okubeera nti awaayo beera ng'okendeeza mu riziki yo. abooluganda abakkiriza, yensonga lwaki wajabat alayna zaka, tulina okubeera nga tutoola zaka, kubanga zaka manfaatuha wa fawaiduha raji'atun ilayna, emigaso gya zaka gikomawo gye tuli, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuteekako zaka yatukakasa n'atugamba mbu zaka eyo tunabanga tugiwadde ejja kubeera nga eyongera bulungi maali yaffe okubeera nti eyitirira. abooluganda abookusatu, abooluganda abakkiriza, ensonga eyokuna taqdimu dhikr ala tijara, kwe kubeera nti tukulembeza nnyo okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala ku busuubuzi. ebiseera ebisinga obungi bizinensi zaffe zigenda ne zikwatayo, bakasitoma ne babeera nga bangi ne baziina, wallahi nga amatuugo summun bukmun umyun fahum la yu'minun, tokyawulira tokyalaba, kyolaba essaawa eno olaba kasitoma. naye Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka lyentandise nayo khutba eno yagamba nti rijalun, yali awaana abasuubuzi ababafaanana n'agamba nti mujja kubaamu abasajja la tulhihim tijaratun wala bayu an dhikirillah, ng'ekyokuba nti bizinesi ekutteyo bakasitomaali n'abangi tekimuleetera kubeera nti alagajjala okubeera nti ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti ayimirizaawo esswala ettaano. ya ayyuha tujjar, abange mwe abasuubuzi, alaikum bi ighlaqi mahallatikum at-tijariya inda as-sala, kibakakatako okubeera nti muggalawo bizinensi zammwe kasita muwulira nga Allah subhanahu wa ta'ala abakoowoola. ya ayuha alladhina amanu stajibu lillahi war-rasul idha da'akum lima yuhyikum, Allah subhanahu wa ta'ala agamba abange mwe abakkiriza mwanukula omulanga gwa Allah, mwanukula omulanga gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bw'abanga abakoowodde kwekyo ekibazzaamu obulamu, kwekyo ekibafuula abantu. ala tasma'una nidaa almuadhin, abaffe temuwulira omwazinyi ng'agamba hayya ala ssala hayya ala ssala, bannange mujje eri essala mujje eri essala. wa yutbi'u dhalika qaa'ila, n'agoberezaako n'agamba nti hayya ala alfalah, mujje eri okwesiima, hayya ala alfalah, mujje eri okwesiima. abooluganda abakkiriza, ruwiya ani sahaba, bategeeza nti basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallam kanu idha sami'u nida, bwe baawuliranga adhan
kana ahaduhum yatruku almizana min yadi, bwe yalinga agenda kupima nawulira Allahu akbar Allahu akbar, mizani awo yagirekanga. Walidhalika kutiba lahumul baraka, Allah subhanahu wa ta'ala yabateera baraka. Kutiba lahumul falah, katonda yabawa obulungamu. Kutiba lahumus saada, katonda yabawa emirembe. Fasaadu fi dunyahum wa lahum fil akhirati ghayra dhalik, Allah subhanahu wa ta'ala yabawa nibabeera nti balungamye mu nsi, basanyuse mu nsi, ate ne maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kubeera nti abawa bulungi. Ya ayuha al ikhwa al afadil, bagana banga mwabe ebitiibwa, ala ta'lamun, abaffe temukimanyi anna al khayra laysa fil kathra wa innama fil baraka. Temukimanyi baganda bange nti obulungi tebuli mu bungi, wabula obulungi buli mu baraka. Allah subhanahu wa ta'ala gwanasaasira n'ateeka baraka mu busuubuzi bwe, obusuubuzi obwo bugenda kubanga bulungi okusinga okubeera nti ayingiwaza emmaali eyo. Kyova olaba nti ekituleeta wano nga Allah subhanahu wa ta'ala atukoowodde mu swala, an nunajiya rabbana, tukowoole katonda waffe, liyanzila albarakata fi tijaratina, ateeke baraka mu busuubuzi bwaffe. Bye muyitamu bingi, abantu bajja mu maaso gammwe bangi. Alayka bi an ta'tiya ila rabbik, olina okujja mu maaso ga Allah, watatadarra, okakkane, watakhsha, ogonde, ogambe nti amman yujibu almudarra idha daa wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard, osabe Allah omwanjulire ensonga zo ewabadde walemi Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga ataggululawo. Abooluganda abakkiriza, eyo yempaji nno eyokuna gye tulina okubeera nga twekwatako. Amma rukun al-khamis, empaji eyokutaano, taharri sidiq wal amana. Bananga abasuubuzi tubeere benkanya nnyo, tubeere b'amazima, tubeere abeesigwa mu busuubuzi bwaffe. Inna tajira saduq, mazima omusuubuzi ow'amazima, al-amin omwesigwa, ma'a nabiyina wa shuhada, ku lunaku lw'enkomerero agenda kuba ng'ali mu kifo kyekimu, atudde ne bannabbi, atudde n'abo abajulizi abaafa mu ntalo z'eddiini. Qala sallallahu alayhi wa sallam, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, attajiru saduqu al-amin, omusuubuzi nga w'amazima nga mwesigwa, ma'a nabiyina wa shuhada, ajja kubeera ku lunaku lw'enkomerero ng'atudde ku sayidi y'abannabbi, atudde ku sayidi y'abo abaafiira mu ntalo z'eddiini. N'ekitegeeza ky'okutuula ku kifo kyekimu n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, muteeke erimu Allah bwe yali ayogera ku bantu abo, yagamba nti ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim, abo be bantu Allah be yateekako ebyengera bye, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bannanga ani atayagala kuba mperekezo ya mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, ekyokukola okimanyi, antakuna swadiqan, beera w'amazima mu busuubuzi bwo. Olwaleero enkolagana gy'ozimba wakati wange naawe nkolagana ya amana. Antum fi bi'atin tijariya, nkimanyi nti muli mu environment ey'obusuubuzi, saada fiha alkadhib, ng'obulimba bwe bukulembera, saada fiha alkhayana, ng'obukumpanya bwe busooka, saada fiha alkhalfu wa rafi al-as'ar, ng'okulayira okubeera nti tulinnyisa ebisale oba tulinnyisa costs nga bye biriwo. Walakin naye kun gaira dhalik, gw'omukkiriza omusiraamu tolina kubeera ng'ofaanana bw'otyo. Muwangaalira mu nsi, ng'ensi gye tuwangaaliramu akatale kajjudde ebicupuli, fe abajja okubagulako tetusobola kwangula wakati w'oligino n'atali. Wallahi innahu min wajibik, kikkakatako ng'omusiraamu, an tukhbirani bi anna hadhihi bidaa'atun asliya, kikkakatako ngambe nti muganda wange, essimu eno gy'ozza okugula, essimu eno teri oligino, era ebbeeyi yayo eri bweti. Era kikkakatako okuŋŋamba nti essimu eno gy'ozza okugula, essimu eno teri oligino, era ebbeeyi yayo bweti. N'olw'ensonga eyo, fa'alayya an attakhidha alqarar, nze mbeere wa ddembe okugitwala nga mmanyi kitutte duplicate situtte oligino. Kikkakatako muganda wange, bw'obanga ogereko omuwendo gw'oyagala okunguza, obeere nti weeteekako mu kifo kyange,
lwaki oyagala okuduumula omuwendo osobola okubeera nti okuŋŋanya amagoba amangi? Laisa al amru hakadha inna al khayra laisa fi lkathra wa innama al khayru fi lbaraka. Obulungi togenda kubufuna okuba nti omusajja avudde mu kyalo ng'omukubye essimu eyandibadde ey'essente entono ogiduumudde, essaawa etali origino ate ogimukuzizza nti origino, ate wa maa dhalik ate ng'omuwendo ogutadde waggulu. Muganda wange emyali ojja gikuŋŋaanya, lakin barakatullahi baidatun ank. Okusaasira kwa Allah, emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala oba omaze okubeera ng'okiteeka wala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iri almuslimin. Allahumma salli wa sallim ala rasuli alkarim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Booluganda abakkiriza, ezo ze mpagi ettaano ze njagadde okubanga mbajjukizaako mu busuubuzi bwammwe. Nas'alu llaha subhanahu wa ta'ala, tusaba Allah atusobozesa okubeera nga tuzeekwatako. Ekituufu empagi nnyingi, naye olw'okuba nti akadde tetusobola kubeera nga twogera empagi zonna ne tuzimalako. Wa akhiran, ekisembayo mukimanye abooluganda, enkolagana ebeerawo wakati wammwe n'abo ababagulako ebintu, wakati wammwe ne bapatinazi bammwe. Enkolagana eyo ebeera mu partnership, ate nga partnership yonna Allah subhanahu wa ta'ala abeera wakusatu muyo. Qala sallallahu alayhi wa sallam, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba fi lhadithi alladhi yarwihi Abu Huraira, mu hadithi Abu Huraira gyayogera n'agamba ti qala rasulullah, nabbi yagamba, qala ta'ala, katonda yagamba, ana thalithu sharikain, nze partner owokusatu kasita abantu bamala okubeera nti bakoze partnership babiri, ma lahum yakhun ahaduhum al akhar, omu kasita atakumpanya mulala. Kimanyi bulungi nti mu kibuga wano kizibu nnyo okwetengerera mu dduuka ng'olimu wekka. Kizibu nnyo okubeera nti kapito gw'olina akumala. Ebiseera ebisinga obungi oyitayo munno mujje mubeere nti olina stall naawe olina stall. Basseruganda kasita oyingira mu partnership manya nti Allah subhanahu wa ta'ala afuuse wakusatu. Mungu subhanahu wa ta'ala bw'abeera owokusatu ajja kubayambako okuba nti ateeka baraka mu partnership yammwe. Naye omukummwe kasita asalawo okukumpanya omulala, Allah agamba nti ma lahum yakhun ahaduhum al akhar, omwe ebbanga lyamala nga tannakumpanya mulala, fa in khanahu, kasita omwe akumpanya omulala, kharajtu min bainihima, eyo partnership nze mba sikyasobola kubeera nga ngibeeramu. Ikhwatul afadil, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Tukolagane mu bulungi, tubeere abasuubuzi abalungi, tutongoze nniya zaffe Allah subhanahu wa ta'ala atuwandiikeko okuba nti tuli mu bantu abalwana mu kkubo lye. Tulina okuba nga tufaayo nnyo okuba nti mwezo Allah subhanahu wa ta'ala emaali gye yatuwa tuggyemu hukuuku z'abalala. Njagala okumaliza na kino, Mungu subhanahu wa ta'ala babanga akuwadde emaali, kakasa nti abantu bo basanyufu era bafunamu mu busuubuzi bwo. Qala sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yagamba nti kafa bilmar'i ithman an yudayya man ya'ul au an yudayya man yakhut au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Bwe Mungu gwagguliddewo nga gwokeera ku makya n'onoonya riziki, kikakata ku mukyalawo, kikakata ku baana bo okuba nti bafuna mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba kimala bumazi omuntu okuba nti mukyamu nnyo era nti akoze omusango munene nnyo okubeera nti alumya abantu abo abali wansi we, kyokka ate nga bambi obusobozi abulina okubeera nti abatuusaako ne balina okubeera nti bafuna. Ala wasallu wasallimu ala albashiri an-nadhir fa innahu jalla sha'nuhu amarakum bidhalik haythu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم بارك لنا في تجارتنا،
اللهم اجعلها تجارة رابحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.